ono ya surprisinze omusirikale omwami we bino bye babeeramu ebya love surprise ne bakuba amasimu bebi nteeba yogera erinnya lyange abantu bakimanye nti yeggwe bba wange nze mukazi wo nteeba era bw'otanteeba kitegeeza olina omulala gw'oyagala bbu ono nno byamuweddeko omusirikale we yamugambye nze toddamu okunsiriwalirako ne munteekamu obwo obubadibadi saagala kummanyiira toddangamu okummanyiira ono yabadde mukambwe oba lwakuba w'amagye oba lwakuba musirikale nze naawe ogenda kubyewulirirako naye ate nze nga adita zino love surprise ndaba nga zigenda kutula nnyo relationships z'abantu zigenda kukyayisa abantu okugwa mu mukwano zigenda disappointing abantu bangi nnyo olw'ensonga oyinza okuba n'omwami wo kati ng'ono omusirikale ayina mukyala we beeyagala okufaako obufi osanga nga ayina n'eyo ebbali gy'atambulira omuzza mu bebi nteeba olaba bw'agenda oteebamu omuntu omulala obufumbo bukusobwe obuveemu ntubiraba nnyo abalenzi ne beefukamiza bakoze obumuli mbu proposal marriage proposal will you marry me mbu naawe nojja noga bannange baby I did not expect this oh my god ebintu ebyo si byaffe ebintu ebyo by'abazungu you people ebintu ebyo by'abazungu don't you dare do these things on Africans we don't understand these things please we don't understand them mugenda kutuleetera ebizibu I'm telling you tugendagendako mu katambi tuwulirize conversation eno byatandise bitya era bigenda kugwa bitya yenze Sheila Adita thank you for subscribing on my YouTube channel and if you haven't subscribed njagala omanye nti you're missing interesting things like this interesting videos jango berenga otwegatako through subscribing okwatene ku notification bell nga buli video yona gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo atera we expect to get your comment nti comments zamwe za kabinyo era tuzaagala nnyo katugendeko mu katambi atera tuberenga tukomawo agamba esimu ye yayonooneka owa polisi omulamba yakugamba nti esimu ye yayonooneka nga naye akwatisa amateeka sikyo yeah. Owa polisi akwatisa amateeka yagamba esimu ye yayonooneka y'ensonga gy'atera okukuwa ebyo yabiŋŋambako juzi kale nti naye mabega abulako akugamba yeete obudde talina abeera ku mirimu bwe bityo kale obudde atambulira ku mmotoka zino eza 99 abeera ku polisi mu ofiisi awo ku polisi abaleeta ebizibiti we basibira tubuuliremu tutangaazemu bulungi abeera ku ofiisi abeera ku polisi awo iya y'omu ku bakwata munda muga gwe yingira mu kkomero gyemu engatto sikyo iya kati nze mulina muwandike ekigambo nti nze mulina bw'abanga asindika bulina baga ajjamu engatto towa vyato yako jjamu musipi kati nze mulina omwagalwa ono omuwa ku ssente n'alyako oba iye muwa njagala okyogere ng'okijja ku mutima nga Mr. America si yakukase omwagalwa wo yali aliddeko ku nnusu zo 2 oba 7 5 oba 10 iye emyezi 3 egyasooka emyezi 3 nga buli mwezi gulimu ssente mmeka saamuwanga zonna naye namuwangako kitundu wakimuwanga ng'okyagadde ng'okijja ku mutima nga owulira lwalaava owulira omwami wo Katumba omwagala iye nsaba okuba ekirayiro nga kiri kiriya kuba naawe kennyini oli kiriya naye ofaanana abatolosi oli mutolosi nedda kale kuba ekirayiro nga kiri kiriya lwaki omuzuula bamuyitaani akola mulimu ki lwaki osazeewo omuzuula mbeera ki gy'ateekawo abeera ludda we watuufu tugende mu maaso amannya gange nze Owembabazi Rina nga nsinzidde Saudi Arabia nzize wano ku puroguramu ya Mr. America okuzuula bba wange taata w'omwana wange bamuyita Katumba Joseph asinziirira e Kalangala Bwendero ku police post era musajja mu poliisi ekindeetedde omumuzuula obudde bwe butono gye ndi obudde butono ku ssimu tabeera online some enamba mu ngeri ya speed some enamba speed 070 5 5 7 muwandike ekigambo Katumba oyiye kyokka kyokka kye njagala mu comment Katumba oyiye wandike ekigambo Katumba oyiye kubanga ono ye Katumba
Ekyennyanja kibadde kiva mu nnyanja naye kikutte omusajja kimukutte omudaala ogusinga obunene ku mubiri gwe ya sirika tossa nnyo omwezi guvuddeyo awo ne gugwa gulina ebinoobule ebaagunoobudde waliwo ennyonyi yadde egenda Saudi Arabia omwezi negunoobulako waliwo yadde alingiza waliwo omwana yabadde agenda Saudi Arabia eyo n'alingiza mu ddirisa yabomoddeko akatuli katono ku nnyonyi ennyonyi neeyingiramu empewo bakanya mugamba baaba agenza olaba amuyingiddemu ekintu kiringa era nga bagamba nti abeera bize nakati ali bize ntumiddeko gwe nawe naali awo nga boosi wo afumbisa enku boosi wo nga afumbisa enku nga wava e Uganda naye nga boosi wo afumbisa enku afande kyekiriwo afande Musoke Abdulu ono Musoke Abdulu gyebaleka afande nsooka kwagaliza mwaka ebbanga liweza omwaka tetukwagalizanga mwaka webali guyitamu Musoke Abdulu yaliwa Musoke Abdulu akolera wano Kampala Musoke Abdulu osobola okumpulirizaako afande Musoke Abdulu nga sikutegedde afande Katumba wange nsaba ompulirizeeko ngenda kukweyanjulira ssebo bampita Musoke Abdulu nkolera wano Kampala nkola ne radio gye bayita SM Media tuli ffenna muga yesebo naye mbadde nsaba ompuliriza katemba zammwe nazikoowa afande ono si Katemba nsaba ompulirizeeko afande Katumba bw'obanga ompulira bulungi kale mukyala wo akwagalizza omwaka ssebo kale mukyala wo omutegedde kati agolina okumbuulira omukazi owange oŋŋambe nti mutegedde anti akwagalizza omwaka si mu bubi afande yagaliza dda full stop bamuyitaani ombuuza nze ebyo byombuuza ebyo toddangamu nakubimbuuza nyabo yogerako ne afande omwagalize wadde wemyitinze nawa Michero naye afande obusungu nga bungi saagala ebyo byakunziza mu katembo oyo wakyana kito anti wuliriza afande mama Misera agamba nti obudde butono nnyo ku saidiyo kati bumuwe si wange naye agambye nti omukulu obudde butono nnyo ku saidi ye ennaku zino omwaka bukya gutandika mpulira nga omutima gunnuma nnyo naye ate afande kati ofunye busungu omuntu yenna okukolera ekintu ekyenjawulo okukwagaliza tekibaamu sitaani konjagaliza ati akwagaliza emirundi gye naakogera nayo okuva ku makya anti emirundi gye waakogera naye okuva ku makya mingi naye omuntu okukolerayo ekyenjawulo mu bulamu afande tekibaamu buzibu nsubira ne ku birthday yo bali bakoleddeko ka surprise oba awo ku mulimu ne bakusanga ne bakuyiira amazzi ebyo by'abaana batonze sibiriiko oli bwakusanga n'akuyiira amazzi ku birthday yo okola otya onyiiga nzambe sitegeka birthday ati naye nkubuuzizza nti singa bakusanga ne bakuyiira amazzi ku lunaku lwo nga tobaga onyiiga oba tonyiiga kuba kyekijjayo surprise actually ngenda kusalako ati nga tonnaba kunsalako nkubuuzizzayo ekibuuzo kimu afande si mu bubi owulira afande si mu bubi omukyalo ono akwagala nnyo bayizawe okukolera kino takikoze nti takwesiga naye era nga naye woomanyi embeera bw'etambula ku saidi yo wadde woyogedde naye emirundi mingi kuba atuuka neyeeralike n'agamba nti oba waliwo ayeebaka mu kifo ky'olumu waataba kyekimumisa obudde n'obeera nga tokyamuwa ku budde tuli ffenna afande
nawulira nzizeemu ekigambo ku bisukka ku ebyo n'ompita omusiru esaagala byakunsiriwalirako. Bakatumba babeera bakakkamu. Okay, kale mwana muwala siibula bbaawo gw'otayagala kwogera naye. Siibula bbaawo. Yebaleko ssebo. Nnyabo nga toyogera. Halo? Mama Michelle. Wangi ssebo. Naye lwaki olina wasiwasi muyitirivu nnyo? Naye bannange okwagalizako omwaka omulungi ku mpewo kibi. Omwaka omanyi gye tusisinkana ne twogera. Nze ebyo sibyagala. Omwaka okugunjagaliza olina okugunjagaliza naye saagala byakunzize ku zi rediyo biki. Sibyagala. Kale ssebo. Olwedde ndina mu inbox yo ndi mu kukusindikira na message saawa zino g'oli ku zi rediyo. Mbadde nkoledde surprise naye maama oli mu Afande. Surprise nze ne bw'olikola otya ne bw'olinkolera surprise emirundi 10 omukazi nina g'omu wekka tekineetaagisa kukola ki? Afande. Okitegedde? Yeah. Naye obukambwe kendeezaako. Wegenda mu inbox yo neeyanziza nnyo ka surprise naye sibyagala. Ebyo binkolera engeri mu inbox yo gye tuba twogerera. Ati mu inbox era kiba kya buli lunaku eba uniform. Ebanga uniform afande kankutangaazeemu. Eba uniform nga bw'onoogamba nti era walidde ekyemisana mukyere ng'okimanyina bulungi ekyogenda lya mukyere. Akagambo k'omugamba I love you every day n'okamuddamu ku makya n'ekawungeezi kafuuka uniform. Naye kino kiba kyanjawulo. Oba onfunye bulungi. Ngezaako okugamba kati bwe mbanga mugamba nga I love you kati ntandike kumugamba nga nti I don't love you. Nyabwe yogera musibule ngende. Taata Michelle obeera bulungi. Kale Mama Michelle. Surprise mugiwulidde byebyo nno ebya surprise. Bw'atyo Maama Michelle, Taata Michelle we yakimukoze munnange. Naye ekiyeewadde ekirungi mu byonna nti Taata Michelle alabika se musajja mubalizi se musajja mwenzi era ng'omukazi yekka gw'ayina mu bulamu ye Maama Michelle era ye mukyala gwe yateebye era n'amugamba nze siinayo omukazi mulala okuleka gwe wekka. And what I know about basirikale batera okubeera truthful batera okubeera abantu ab'amazima tebatera kwenda. By the way abasirikale tebatera kwenda olw'ensonga baavu. Most of the numbers ey'abasirikale naddala mu ggwanga lyaffe Uganda baavu, so they cannot divide the small money they get with the other women. Tebasobola era ayina concentrating ku mukyala w'oyo omu to provide that same woman abaana be okusinga ozigabagaba. Wabula ate nga mwena abagala okukola bino ebintu bya surprise nze mbatumiddeko era nga tubeerayo ffe nga tubawagira nga tuwagira mmwe era nga tubalaba mweyongera okukola surprises bye munaafuna mu surprise munnange munajjanga ne mutugamba. Naye me as a editor I don't want anyone to surprise me munange. Not that nti oba ndi mwezo or what nze me personally I'm a single girl, very single, not searching for now. Sina muntu yenna nasobola valina ngamba nti unsurprising unless is my dad or my brothers or my sisters, which I doubt nti basobola okira ku makya nti unsurprising. I doubt that. Naye nga munange ezo surprises zijja kubanga zitusangayo zinatusanga madda kuba maama amaziga gali mu surprise ebikonde biri mu surprise. Surprises zino zijja virako n'abantu okwetta nti oli ajja genda ateeba omuntu omulala ng'ate muntu mulala yakimukoledde mu birabe ebya nammiro mwabiraba bamuggyako emmotoka just mu bintu eby'olusaago nteeba ate era n'abalala bangi mukyabalaba. Yenze Shila Adita webale kulaba katambi kaneeno ate era twekuumireko ng'osubscribinga okwate ne kade embagala nnyo.